Oluvannyuma lw'obunkenke obweyongedde ewa Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa nate olunaku olwaleero UPDF erangiridde enkyukakyuka mu bamu ku bakomanda ku bifo ebyenjawulo mu ggye lino. Tugenda kubeera ng'ebimu tubifuna mu bujjuvu ate twongere okumanya embeera nga bweyimiridde. Munnamagye akiguddeko oluvannyuma lw'okulabikira ku laale ya NRM ng'akubira abamu ku bakandideti ba NRM campaign. Ono nno ye munnamagye abangi gwe mumanyi obulungi ng'abadde akulira operation Shujja. Omukulu Major General Dick Olum yalabikiddeko mu bitundu ebya Zombo ng'akubira aba NRM campaign. Kino kiretedde bannayuganda bangi okutabuka era ne bavaayo ne batandika okulangira bannamagye enkola ey'okuvaayo okukampeyiningirako aba NRM. Omwagala abangi Kyagulanyi akawaŋŋamulidde e Butebo. Bibino ebigambo byalabudde ku bantu abawangalira e Butebo ebikwatagana ne Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Ogwanye oberenga ebigambo bino obifunako kopi. Ekyokuggalira omwagala abangi Kyagulanyi mmakage oluvannyuma lw'okulonda oba ku lunaku lwennyini olw'okulonda yino pulaani empya ogenda kubeera ng'ate byonna obifuna mu bujjuvu. Nja kutandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti weebala okubeera nga weekuumidde nate ku mukutu. Lugaba yeebala akumpeeredde obulamu olwaleero ne bukya ng'oli omu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwa abantu bammwe. Omukama Katonda abatuwere ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa yeeyongere okubagumya. Olunaku lw'enkya lubeere yaddeyaddeko. Enkyukakyuka ekoleddwa mu ggye lya Uganda erya UPDF era nga we twogerera Kano Gayimpadwa yaweereddwa obwa deputy okuduumira akabinja ak'okutaano mu magye ag'oku ttaka mu ggye lya Uganda erya UPDF. Bino byonna Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa twakyogerako lwaki abikola naddala mukadde nga kano. Ajjawo abo beyeekengedde n'aleeta abantu abalala baalaba nga be bajja okumuyambako okwongerayo ekintu kyabwe kye bali mu kuteekateeka ekya mutabani we Mbu okumuddira mu bigere. Twakyogerako nti ne bw'enaabeera nkyukakyuka mu magye tegenda kuwugula bannayuganda ttama. Ne bw'enaabeera nkyukakyuka mu bitongole by'abambega byonna ebiri mu ggwanga lino tekigenda wugula bannayuganda ttama, kubanga kyongera okulaga panic, obweraliikirivu, obunkenke, okutya okuli mu gavumenti eno eya Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. We twogerera mwalabyeko era n'enkyukakyuka ekolebwa nga IGG Betty Kamya baamutadde ku mabbali. Enkyukakyuka eno eyakoleddwa nti Kamya yalondoola nnyo emmaali y'abamu ku bantu ababadde ba government official ne kati abakyali abali ku mwanjo ne Mwami Tibahaburwa. Era mukijjukire nti IGG Betty Kamya ono ye yaviirako omukyala Anita Anet Amongo emmaali y'okutandika okulondoolwa bannayuganda n'embeera eyagwawo gye mwawulira eya parliamentary exhibition eyaviirako omukyala ono Anita Anet Amongo okuteekebwako envumbo amawanga omwali America, Canada, UAE kwogatta ne UK. We twogerera okudda bbali kwa Betty Kamya kyongera okugyayo ekifaananyi ku bigambo bye yayogerako gye buvuddeko. Era Kamya Betty tetumubanja, ebigambo yabyogera kyali eri ffe bannayuganda ffenna okuinterpretinga mu ngeri yaffe engeri gye yaleetamu ebigambo bye. Kuba yatugamba nti bo nga bba abakungu ba gavumenti embeera embi eri mu ggwanga tegenda kubanyiga. Bwe banaalwala bajja tikkibwa ku nnyonyi bagende mu mawanga g'e Bulaaya. Tebatambulira mu mamotoka mabi, amamotoka gaabwe ga bbeeyi ekika ekyawaggulu nti tegawulira na binnya biri mu ggwanga lino Uganda. Wabula Betty Kamya kyeyerabira okujjukira nti newankubadde nga amamotoka ge batambuliramu ga bbeeyi, obubenje bwe bujja tebugaleka ku mabbali. Bino byonna Betty Kamya yali abitugamba ffe nga bannayuganda ababitegeera era ababirengera ng'atukubira ttooki atunnyonnyola nti keekadde mwerwaneko, kubanga bwe muteerwanako bano be mwatumayo okubakiikirira bo beefaako bokka era bakiikirira byabwe na famire yaabwe. Mulwane mwenga bannayuganda abanaku abali obubi ababundabunda okwebbulula okwejja mu mbeera efaanaganako bw'etyo. We twogerera omwagala bangi Kyagulanyi ayongedde okukomba kwerima mu bitundu bya Butebo. Mu bitundu bya Butebo obubaka bwa omwagala bangi Kyagulanyi bubadde loud and clear era ng'ayongedde okulambulula ku bimu ku bintu ebyalabikidde mu nteekateeka NUP gyeyina oba giyite manifesto ya National Unity Platform eri bannayuganda bonna
nga muno mwe muli enkulaakulana mwe muli enkyukakyuka egenda okujja mu buli kimu kyonna kw'ogatta n'okulabika nti ne bannayuganda abali eri mu byalo batandika lwakiri okubeerako ku mikutu emitimbagano. Ekimu ku bintu omwagala bangi Kyagulanyi byalwana okulabika nti aleeta mu ggwanga lino ye intaneti okubuna kumpi buli kitundu kyonna. Mu buli ngeri intaneti bwe begenda kubuna buli kitundu, ekyo kyoleka lwatu nti buli wamu wonna wagenda kubeerawo abantu nga baaka amataala. Electric energy egenda kutuuka mu buli field yonna oba mu buli kitundu kyonna eky'eggwanga okwongera okwelectrifying ebyalo, kyongera ne ku nkulaakulana nti omuntu abadde atunuulira ekyalo ng'ekiri ewala ajja kugenda afuna emirimu gy'akolera ku kitundu ekyo. Electrification ye engeri gyegenda okuleetamu enkulaakulana kw'ogatta n'okuyambako internet distribution mu bitundu ebyo byonna eby'eggwanga. Kino nno kiwa omwaganya buli munnayuganda yenna gy'abawangaalira okubaako emirimu gy'atetenkanya ekyongera ku nkulaakulana y'eggwanga ne economy okulabika nti eyongera okutumbuka. Nga tetunnaba kulandaga genda wala, lwaki tetutandika n'akatambi k'omwagala bangi Kyagulanyi mu bigambo by'ayogeredde e Butebo, ate tulyoke tukomewo tweyongereyo n'amawulire amalala. Mwami Tibaaburwa ayongedde okweraliikirira, ayongedde okutya ng'oggyeko bino ebigambo byokka ebyogerwa omwagala abangi Kyagulanyi. Amawanga g'e Bulaaya attention yaago yonna kati eri ku ggwanga lyaffe. Gw'abadde tannaba kutegeera byavudde mu iPod, nfunyeko ku bbaluwa gye ntegedde nti iPod egaanye okwegatta kwa National Unity Platform ku mukago gwayo. Oba muntegera bulungi? Kino kye twabagambyeko nti mwabatannaba kutegeera bigendererwa bya Bobi Wine lwaki yagambye kale kawandiike ebbaluwa nga ayagala okwegatta ku mukago gwa iPod. Ebimu ku bintu bino wammanga bye mugenda okulaba. Bw'ebanga ddala ebbaluwa eno ntuufu nti Bobi Wine ne NUP bagaaniddwa okuyingira omukago gwa iPod, awo kyereka lwatu nti ebigendererwa ebiri mu mukago guno ogwa iPod kekambe kali ke twayogeddeko akayina obwogi buli ludda. Ebigendererwa ebiri mu mukago guno gwa iPod tebiri mu bulambulukufu bugatta toffaali ku bannayuganda nti eriyo abalina okubeera ba beneficiary n'abatalina guganyulwamu. Jjukira nti babadde batega Bobi Wine akalipo nti ekibiina kyonna ekitali mu mukago guno gwa iPod tekigenda kubalwa ng'olwo batutrikinga mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 batandika okugamba nti NUP eno ne bwekireyiminga nti akalulu kaayo kabbiddwa mu mukago gwa iPod mweyina okugenda okutuula teriimu. Kati wetwogerera bwe banga ebbaluwa evuddeyo okuva mu bakungu mu iPod nga be bagaana NUP okulabikirayo, NUP baba tebalina kye bagibanja kubanga leero eyina ekyokunnyonnyola nti ne banaabeerawo dimandi yonna nga akalulu tekatambudde bulungi nga bannayuganda babanja obwenkanya. Mwami Tibaaburwa n'abo bali mu iPod bajja kuba tebalina kye bannyonnyola bantu nti wakabadi kati mugenda mukamanya, mugenda mukabuuka. Abakulu bano bayagadde okuyita mu mukago guno gwa iPod batekewo embeera nti newankubadde weetabye mu kalulu akali Democratic mu ggwanga lino Uganda bagenda kukabba ku National Unity Platform, olwo engeri NUP gyetali mu mukago gwa iPod bayanguyirwe okwagala okutetenkanya okugoba NUP mu buli ngeri nga bajja gamba nti NUP yagaana n'okutuula mu dialogue lwaki leero ebanja akalulu nti tekaabadde free and fair, era nga NUP ejja kuba terina platform weetuula kubanga mu iPod yagaana okugendayo. Kati NUP ng'egenda etega NRM akalipo nti kale katuwandiike ebbaluwa tuyingire omukago guno ogwa iPod. Bwe tumala okuyingira omukago guno ogwa iPod temulina kye mugenda kunnyonnyola oba mutugaanayo oba tuguyingidde. Bwe tunaaguyingira tujja kumanya ebyama ne bye muteekateeka nga muyita mu mukago ogwo. Bwe tutaguyingira tugenda batuteereddewo bannayuganda ekifaananyi kuwa abaami bano gye baagala okufundikirira eggwanga lyaffe. Nkiwa kati mutegedde lwaki nabagambye nti akabadde oba akalipo Mwami Tibaaburwa ke yategeddwa ak'omukago gwa iPod kaabadde kakwongera ku mwanika na kulaga ebitulituli ebiri mu nteekateeka y'omukago guno ogwa iPod. Katumala ovaako mu katambi ng'omwagala bangi Kyagulanyi alina obubaka bwa deliveringa eri eggwanga tubufune. Nkomawo naye jjukira mu bimu ku bintu bye ngenda otandikirako nga nkomyewo kwe kunnyonnyola ku bimu ku byaliwo mu 2020
ne 2021 oluvannyuma lw'akalulu internet yaggyibwako Bobi Wine ne bamuggalira mu makaage ku mulundi guno ddala bwe kinaabeera linda byonna ogenda kubifuna mu bujjuvu agambye bw'ati twamazoba wa plani ya Butebo, plani ya Eastern Uganda, plani ya Bugweri, plani ya Uganda yonna mbasaba mugende mu understanding plani eyo nawo gibulire batalibo sagala ulira sagala mugambe bugambi Bobi gamba Bobi ngogamba Bobi agenda kola kino ne kino making sure buli omukumwe amanyi kubanga kino tukibasubiza manyi mugenda kunonda nene bwe munanonda kubanga ngenda kubeera mukozi wa si boss njagala mugambe Bobi tumanyi watusubiza kino ne kino ate tukikola feka si kikola nzeka ne bannange betukulembera nammwe we are going to build this country together so mbasaba mu understanding ekye tulwanirira mumanye nti ne bwono bogamba Bobi omanyi dream gyoyagala kufuna oluguudo olungi kyaliwo Bobi wafuuka president omanyi amalwaliro gagenda kuba malungi omanyi tebagenda kuteekako misolo gya kisiru bw'onoolima tebagenda kulemesa gy'olimira ate bw'onoggyayo ebirime byo ogenda kufunamu ssente omanyi nti ogenda kubeera ng'osobola okukola bizinesi ewammwe ti oluguudo olulungi lugenda kuyita ku puloti yammwe tebagenda bagoba ku kkubo tebagenda bagoba mu ttaka lyammwe bamanerenda tebagenda kubeera bakabira emu kimanyi bulungi nnyo nti Museveni yafuna bamanerenda nga bonna bava ku kyalo kye bamanerenda bonna bafaanagana togenda kwetaaga kuwaayo ttaka lyo kuwaayo ndagamuntu yo ku lwakakadde kamu kubanga ezo sente ojja kuba osobola ozijja mu byolimye so bwe mugenda ne mumekinga sure buli muntu yenna amanyi kye tulwanira mu famire yo mu gurupu yo mu mikwano gyo ku stage ya boda that is step number 1 step number 2 abantu mubagambe nti byonna tusobola bituukako bwe tuvaayo fenna mu bungi ne tulonda abantu mubawe confidence bakirize mu kulonda okumala ebbanga ddene tebagala mulonde kuba Museveni amanyi bwe tugenda mu kulonda talina chance so mbasaba eno protest vote mubeeyo mu bungi buli gye tubadde batusubiza okuvaayo okulonda mbasaba mubeeyo mu bungi mulonde bwe mumala okulonda step number 3 tovaawo luli baali bagamba bw'omala okulonda baawo kubanga bwesigalawo ojja kufuna covid kati wali covid temuvaawo mukakuume bamala kubala bulungi nnyo ne balangirira twagala bw'owangulira w'otandikira ate bwe mulonda ne balangiriramu ebirala mu kabanje mumanye engeri gye mu kabanja temumanyi nabasaba muzimbe eggaali buli omu ku mmwe abeere mukulembeze buli omu amatalinga buli omu ku mmwe abeere komanda nziramu buli omu ku mmwe abeere komanda bano bamuzeeyi tebatusobola muli bato ate muli fit ekirala manyi bulungi nti abantu b'e Butebo babatiisa nnyo baboyi temutya poliisi eri ku saidi yaffe amagye gali ku saidi yaffe wati si bonna naye 80% bw'olaba abasirikale 18 bali ku saidi yaffe bw'olaba abasirikale 18 bali ku saidi yaffe yensonga lwaki Museveni tatuwangulangako mu barracks tumuwangula mu barracks za poliisi tumuwangula mu barracks y'amagye ate nabo abapoliisi bolaba nabo babonaabona ab'enjala ebaluma abo bolaba abapoliisi n'abasirikale tugenda kubongeza omusaala tebagenda kuddamu kubonabona kati nabo balinze bagamba Bobi gamba abantu bayimuke naffe tubajoyininge tufune omusaala
So bwe mba mugenda okulonda mubeere confident ne confidence eyo mugitandike kati nga munoonya akalulu mumakinge sure munoonya akalulu mumakinge sure message yaffe tuuka buli wamu mumakinge sure mujjawo obulimba bwe babataddemu abantu mubagambe ti Bobi Wine bw'anaabeera presidenti tugenda kubeera mu Uganda eyagaza nga buli omu yenkanankana ne munne tewagenda kubeerawo kabira eri special. There will be no special in the new Uganda. There will be no... Video eyo eyongere okutuuka mugimpushingire ketuuke kubali mu gavumenti ya Mwami Tibahaburwa. Bulijja abaali bagamba abantu nti Kyagulanyi akoma mu Buganda. Abaali bagamba abantu nti Kyagulanyi mu byalo eyo tamanyikiddwa oguninyoko. Abange oyo mulala ku Kyagulanyi gwomanyi oba ye Kyagulanyi gwotegeera. Wanga yonna gyatambulira kati akukumba namungi w'omuntu. Okumanyanga Robert Kyagulanyi Bobi Wine akukumbye namungi w'omuntu. Atadde NRM ku nkanago ne batandika n'okunoonya engeri ey'okwetetenkanya. Lwakiri okuba propaganda ku bigambo Bobi Wine by'abayogeredde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu video gye nfundikidde mbateereddeyo Kabanda ng'ayogera byayogera nga tebiina na yadde we bikwataganira ku Bobi Wine byayogera. Yatuuka n'okugamba nti yagamba ajja mmutemako omutwe. Yeyo levo y'obulimba kwe muyimiridde. You're forgetting one thing. Nti mudiringa ne generation etava ku mitimbagano. Etava ku mitimbagano generation etereka buli kantu konna mu archive yaayo. N'olwekyo bannayuganda ebigambo ebyo by'omwagala bangi Kyagulanyi byawadde abantu b'ebutebo abadde abannyonnyola ku nteekateeka NUP gy'eyina eri eggwanga lyonna at large. Gw'atannaba kutegeera Mwami Tibahaburwa yagudde dda mu kalipo. Nkunnyonnyodde ebya iPod kati njagala ate kutwala mu katambi kalala. Bannayuganda njagala mutegeere nti wano we tugenda buli kimu kyonna Mwami Tibahaburwa kyali atuteekerateekera tukimanyi. Era buli nteekateeka yonna gye yakola mu 2020 kigenda mu kaluubiriramu okugiddamu. Bw'abanga yawamba abantu mu 2020 okuwamba alyokke kubanga yalina amaanyi g'emmundu n'ebirala. Bw'abanga yatulugunya abantu olw'okubeera nti batambulanga ne Bobi Wine nga tebamanyi ngeri ya kuhandolingamu crowd. Ku mulundi guno abaana bali kaali. Abaana bamanyi ekyokukola mu kuhandolinga crowd. Era mwakirabanako nga tuwoolekera mu bitundu by'e Luweero eyo. Bwe twali tufubutuka ekapeeka okugenda otuuka ekiwoko. Eriyo agavubuka gakawuula ag'NRM agayagala okukyankalanya rally nga tutambula ng'ofubutuka okuva ekapeeka okudda ekiwoko wakati awo. Waliwo agavubuka agayagala okyankalanya rally yaffe, trailo yaffe nga tutambula. Wabula abaana baba handlinga with a lot of care. Ne watabaawo alwala, ne watabaawo afuna kiwundu, naye nga baakolwako mu ngeri y'ekitiibwa. Kati gwe leero ayagala okukyankalanya enteekateeka National Unity Platform. Jangu ng'omanyi. Abo bonna abaali beeyama abagambanga abaana nti mujje ku nguudo nga mulaamye we twogerera bo tebaafuna n'opportunity kulaama loke ekyaliwa. Bonna abayogeranga ebigambo ebinene waliwo n'ono eyatugamba mbu alina emmundu nnyingi era ajja kuba Kyagulanyi nga tannaba nafuna mwaganya gu campaigninga. Oyo yafa ne campaign tennaba kuggwa. In fact nga tennaba na kutuuka teyayingira na 2021. Abantu bangi abeeweredde Bobi Wine n'okwagala omuteekako obulabe we twogerera nga bakkiridde ekalannamu ate nga mukama waabwe yabeenyigidde abamu mu ngeri ey'amatankane. N'olwekyo gwali eyo atugoberera. You can never put an end to a change ng'obudde bwayo bwengedde enkyukakyuka ebindabinda. Yagala gaana oba Bobi Wine oba omwagala oba tomwagala Kyagulanyi omwetaaga ku lwa Uganda empya ne bw'obeerawo NRM. Ne bw'obeera munyampi ng'omubaka Pike bw'abayita. Weetaaga Kyagulanyi leero okulaba ku Uganda empya. Kubanga eggwanga lyonna lyogedde ate lyogeredde mu volume ey'ekika ekyawaggulu nti Kyagulanyi yalina okukulembera omumuli guno ogw'enkyukakyuka. Kati katugendeko mu katambi kano tubeeko bye tuyiga. Omanyi tuli mu kadde akali critical nti buli kintu kyonna tulina kitunuulira igale. Buli kintu kyonna tulina kitunuulira nga twekenneenya n'okwekkaanya nga kwokutadde. Mu mbeera eyo temwerabira ntutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa. Munoonyeeko ku namba yo eri awo gwe nayina embeera muyita etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Byonna bye mulaba
enkyukakyuka gye mulaba mu magye mu bitongole by'okwerinda enkyukakyuka gye mulaba mu gavumenti bubeera obubonero gye muli obubalaga nti NRM tekyalina lugendo. Era gwe abadde agipika abadde akyagiwagira labira ku ebyo ebitandikiddwako, labira ku ebyo ebitono ebitannaba na kubeera bingi gavumenti y'NRM byeri mu kkola. Leero bwe bayimirira ku butuuti bwabwe badda ku Kyagulanyi gwe bageya. Ffe twalibadde tuboogerako, we have all the authority ffe abali ku ludda oluvuganya okwogera ku gavumenti y'NRM. Yo teyina kyeyina kwogera ku ludda lugivuganya kubanga teyina kyegimanyiiko. Okujjako genda okuuta akadingidi ka propaganda kipya ki kye bagenda okwogera. Baali badde boogera ku achievement yaabwe. Baali badde boogera ku nteekateeka gye balina eri eggwanga. Kati Bobi Wine ye yalonkingiddewo buli kimu. Bali awo bapapala bakukuta ebibalemye byennyini byayogerako, of which ebimu ku byali mu kkomyawo byaliwo myaka 4 emabega ng'ono mwami Tibahabulwa tannajja ye yabijabulula n'abimalawo. Abantu bafunanga emmere mu ddwaliro nga bagenda okumira empeke ng'ekyenkyawo ekiri ku mulembe gwa Idi Amin gwayita omutemu omubi. Uganda yayina ennyonyi mpitirivu ng'abantu tebakaluubirirwa genda Bulaaya ng'omuntu abeera n'omutwalo nga gubeera mu value ey'ekika ekya waggulu. Leero omutwalo gugula ki? Gugula ki e Kampala wano? Ogenda mu katale n'omutwalo n'akaveera ka bbulaaka akatono ne kakulema okuvaayo nako nga kajjudde. Wamma katufundikire ne vidiyo eno mbaagala nnyo abankuumire. Omanyi ngenda ne mbagamba nti ekiseera kituuse tukomye obwa Simorogodi bwa Museveni. Ekiseera kituuse tukomye obwa Katonda bwa Museveni. Lwaki Museveni atuuse mu Uganda natandika okwefiiringa nga Katonda, natandika okufuna attributes eziri only eza Katonda. Okusooka attribute esooka Museveni gy'asooka okwewa bwe yeefula mbu ye yatuwa emirembe, nze nabawa emirembe. Naye nga n'abaali mu lutalo lw'omunsiko babuuza muzeeyi walwanira wa kuba ffe twakuba emmundu. Yes, katukimulekere nti yaleeta leadership era yalina vision, ekyo tukimulekedde. Naye okuleeta emirembe Bayibuli egamba Yesu ye mulangiro w'emirembe. Museveni bwe yavaayo eyo ekyo nno buli lwogezaako ku disprovinga Katonda ne Katonda akulaga nti akudisprovinga. So olwaleero bino byonna bye mulaba tuyita mu lusi mu Uganda biyinza okuba nga they are byproducts olwa Museveni okwewa attribute ya Katonda nti yaleeta emirembe. Otegeera ekintu ekyo gwasoma Bayibuli. Kakati ngena ne mbaga nti Museveni ono Simorogodi era kati yerabanga Simorogodi naawe bonna bamwetoolodde bamulabanga Simorogodi era n'essaala zaabwe tezikyatunulya nnyo Katonda oli omukulu atula mu ggulu, zitunulya muzeeyi agambye eki. Kyova laba omuntu awaayo milioni 3 ebbaluwa ye Museveni agitunuleko agirabeko. Naye yawaayo milioni 3 tasobola kuwaayo milioni 3 kuzimba kanisa. Otegeera ekintu ekyo. Kati ono aba afuuse literally a small god mu maaso g'abantu. Nga Nebukadduneeza bwe yagamba nti nzimbye ekibumbe buli ssaawa zinaaweranga 7 ekide ne kivuga buli omu alina ovunnamira ekibumbe ekyo. Bashadraka, Mesaki n'Abedunego ne bagamba tetugenda ne bagamba tetugenda kuvunnamira kibumbe ekyayi kabaka. Katonda waffe bw'ataatuyambe era kali tuli beetegefu okufa. Okitegeera abasajja bagamba kabaka nti Katonda afa ajja tuyamba ne bateekako ne kano naye era ne bw'ataatuyambe Sebaayi kabaka kitegeere tituli beetegefu kuvunnamira kibumbe. Otegeera ekigambo ekyo. So abantu ambavano kati naffe aboogera nga twogera nga tuli kiriya nga tetwekwese face zaffe nga tetwogera mabega wa bisiikirize tutegeeza nti tuli beetegefu kuvunnamira Katonda ayitibwa Museveni. Otegeera ekigambo ekyo. Museveni oyo olala wolabira nti yeeyita Simorogodi yavaayo n'ayogera nti nze okuva mu buyinza ng'ebizibu bya Afrika biweddewo. Afrika ekyalina ebizibu bingi siyinza kuwummula. Naye nga Museveni ogamba otya abantu waddala ng'oli muntu nti Afrika ebizibu yamala kuggwawo gwe n'olyoka owummula. Gwe akasanke ka Uganda akasanke kakulemye okumaanya okukamala ebyoya ng'ojjoga nti njagala Afrika yonna ngimaanyi. Toyagala Afrika kukyusa bizibu byayo kubanga ebya Uganda bikulemye. Ebya Uganda bikulemye amasomero ogatunda Chumani wajijjawo nemusalamu poloti nemwegabanya nemuziguza bannammwe basudiru Sudiru n'azimba ebizimbe ate ne mujja ne mubipangisa gy'obeera gavumenti ya Uganda yotesobola kuzimba kizimbe.
Yes, mwale okumanaging ama factory nga naitiru na china chagali ya government. Ne coffee marketing boards zale ya government. Ne musalo mu bitunde mu privatization. Byabalemo okumanaginga. Naye n'okuzimba obuzimbi ekizimbe na kiyinza balemo okuzimba. N'okumanaginga n'okulabirira. No wonder era olabye abantu baddayo ne bajjukira nti wakwata obukulembeze nga toyina nnyumba nga president. Kakati volaba n'ekitebe obutebe ekyenaalemu tosobodde kukizimba kukirekawo. Okitegeera? N'ekitebe kati okwongeza zino sente za iPod kiraka ke kakodyo ke mubala. Kuba mu musingo ofuna sente nyingi okuva mu iPod nga kemuluubirira muzimbe muki ekitebe kyammwe. Otegeera ekintu ekyo. So, obwakatonda bwa Museveni buno obwogamba nti nze sijja kuva mu bukulembeze mpoze ebizo bya Afrika nga bikoze eki nga biweddewo. Muna Uganda kino kyekiseera Museveni tumuyambe kagenda okufa ng'ategedde nti si Katonda, ng'ategedde nti muntu buntu ng'abantu abalala, ng'ategedde nti waliwo abantu abasobola abantu bano ba idiots oba ne baddiikuula nga mutabani we bw'atuyita nti tusobola okwekolamu omulimu. Tusobola okwekolamu omulimu era agenda okufa ng'akitegedde nti tuba tutegeera. Tetubeera basiru tukuwa bubi ne tugaa nti kale tukulembere. Kwa fene tujja kusula mu State House. Okitegeera? Fene tujja kusula mu State House. Okitegeera? So muna Uganda ndi wano kukowola olunaku olwaleero. Kasita bakwata ku Bobi Wine nti bamusibira mu nnyumba. Kasita abasajja bano bagezaako okusibira Bobi Wine mu nnyumba ng'amaze okulonda akalulu. Muna Uganda akukowola ebule n'ebweyo muvubuka mwavubuka abali eggulu. Ne weekalakasiza eggulu okumala omwaka basobola okuleka ne weekalakasiza eyo. Gwali mu Eastern ali mu omugisu ne weekalakasiza embaale basobola okuleka embaale ne weekalakasiza emyaka gyonna gy'oyagala. Naye ali mu Kampala bwe yeekalakasa bwe weekalakasiza mu Kampala tebasobola kuleka. Either oba wangula oba ne bakuwangula amenyi b'amateeka. Okitegeera? So abantu mwenna abaagala enfuga y'amateeka abagala eggwanga lyammwe okudda ku mulama n'okubeera nga litambulira mufuzi w'amateeka nti omuntu aziza omusango ajja kusibwanga omusango gutegeerekeka era bw'anaabanga agusinze nga ateebwa bw'anaabanga ayagala beyiro ng'aweebwa beyiro ng'adda ebweru. Okitegeera? Abantu abakoye okulaba ettemu nga ffe njagala okubakunga kasita bakwata ku Bobi Wine tutambula straight paka ku State House e Nakasero we tukuŋŋaanira. Kasita bajjako interneti babeera bamaze okulaga nti bagenda kubba obululu, babeera bamaze okulaga nti tewali kye tusuubira kirala. Ekigendera ky'okujjako interneti okugislowinga down neba nga tokyasobola sindika kifaananyi ne kigenda wabula kyetooloola ne kyetooloola kasita olaba okujjako interneti. Ebya leediyo oyinza osooka n'obireka kubanga ebya leediyo ezo issue ndala. Naye internet feye yaffe gye tukkiririzaamu nti omuntu kwe twatadde ku polling station ye Masaka bw'anaaba afunye DRA form ajja gikuba ekifaananyi akitusindikire. Kati bw'okwata ku internet yaffe eyo naffe eyo b'olumbye eddembe lya information, the right to information, oba olirumbye ffe tetutegeera ngaffe abali aggrieved. So kasita bajjako internet oba gislowinga down oba kasita bakwata Bobi Wine nga yakamala okulonda ne bamuggalira mu nnyumba ewuwe oba ne bamubuzaawo. Bannayuganda tetulinda bya Mukama byagenda kusoma kubanga bigenda kuba tebiina mugaso. Bigenda kuba tebiina mugaso. Bagenda kamaze otulaga nti batumanyidde era tubayi kye tugenda kukolawo ono kabamugjewo bo basome kasasiro waabwe. Mwambi Abakama nangiziramu okujjukiza ka ku mulundi guno kasita bakwata Bobi Wine nkwegayiridde togenda maaso na kusoma bivudde mu kulonda babuulire nti Bobi Wine ndyoke neeyongereyo n'okusoma. Singa bajjako internet awo genda maaso osome kubanga ekyo yinza okwekwasa nti kikwatako. Naye kasita bakwata Bobi Wine gw'olina osomera results aziwulire ne bamuggalira mu makaage oba ne bamuggalira mu kifo ekirala kyonna mwambi Abakama toddamu kusoma results. Bw'oddamu okusoma results ogenda kubeera partner in the crime oba ogenda kubeera accomplice. Otegera ekintu ekyo. So weesonyiwe naawe okusoma results olage bannansi nti wali otegeera era wali soba era wali olumirirwa amazima ne demokrasi ne lulu ovulo mu ggwanga lyo. Ekyo nkikubuulira kubanga gino gy'emisango gyennyini egijja batwaza eheege. Okitegeera? Gino gy'emisango gyennyini egijja batwaza eheege.
ngogeze maso n'osoma ebintu ng'oli ali mukomera ng'ate okimanyire ddala nawe process tebeera bubeezaawo just kigumaza process erina okuba nga erikkirya nga naawe ogiwa ekitiibwa era ng'olwedde okuggyamu amaggwa gonna ge bagiteekamu agali at your own disposal. Otegedde ekigambo ekyo. So tambuza vidiyo eno naye nga mmaliriza kambalekere Frank Gachumba omuvandimwe abeere nga abannyonnyola lwaki gavumenti eno ya Museveni twetaaga obutagironda ku mulundi guno era tugiwakanye bwebba obululu evire ddala mu buyinza mu linnya erya Yesu. Amiina. Bakibabulire bwe mulowooza mbu luno olutalo lwa Bobi Wine bana abasajja enzira gye babyemu eggwanga bannayuganda bwe mulimanyi enzira abasajja bano gye babyemu eggwanga mwenna mujja kweyambula amasaati mutambule ekisuuti za kampala. These vampires have successfully rooted in this country. For the last 30 years, there's nothing tangible they can show apart from rooting this country. Ate tebalikkiriza muntu n'omu asimula bannayuganda. Basooka nze n'emikono ne banfulumya ku radio wano akabuuzo. Wejjukira netandika program ku NBS okubayita The Eagle. Nagikola omwezi gumu netandika okubeera must watch. Ompulira. Naffe ne batuuka nange ne banfulumya. Era muganda nkalisa nandaga nti wali abantu abatalina kwogerwako ne mugamba nze bwe mba nkola show wano sina gusogera kukujjako Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi. Nefuluma, these thieves, these vampires, these idiots, these parasites, they have rooted in this country. Tebajja kulekawo ddoboozi lyonna lisisimula bannayuganda. Gana agabbi galina network buli wantu. They are so